Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nkwaniza lero ku programu yaffe obulamu nange Mariam Busenge wano ku Salam TV olutimbe olw'emirembe. Twagala kwetondera abalabi baffe wenna we muli abatalaba salaamu bulungi. Waliwo ebitagenda bulungi naye bagezaako okubitereza naddala ba engineer baffe. Muyinza okutufuna ku mikutu gyaffe emirala naddala egyamigatta wantu bagiyita bamukwanira wala social media accounts zaffe ne updates zonna endala. On a sad note, twafiiriddwa DHO we Masindi batugamba mbu bamutemudde bambi. Kitalo nnyo kitalo ddala abadde musawo mukugu nnyo mu by'okuzaalisa abakyala. Kitalo nnyo kitalo ddala Dr. Abiriga owe Masindi yatemuddwa ekiro ekyakeesezza Mande. Kibi nnyo kibi ddala. Baron and lighter note waliwo munnaffe musawo waffe wano musawo ali musakozi zaffe Dr. Alex musawo w'amannyo Sekibaamu. Birthday ye yabadde ku Mande. Tukuyozaayoza sebo weebale kukula ate tuwagala weeyongereko amayinja ojanjaba abantu ate weeyongere okuguka mu busawo munaye mujjanjaba ensi. Olwaleero nkyaddeko ku ddwaliro baliyita Medivine Hospital lisangibwa wano mu Kampala mu Makindye Division. Nkyazizaako omusawo agenda tutwala mu ekintu ekiriso crucial munaye bamama twagala nnyo okuzaala. Naye tetumanyi protocols tulina okuyitamu naddala nga tugenda kuzaala. Katwanjulire kiki kyatuleetedde oba tubuuzeeko atubuulire amannya ge ne biki byakola atubuulire bw'oba oyagala kuzaala okola otya. Dr. Nsanyisa okulaba ku programu yaffe. Kale nnyabo nange nsanyusa. Buuzaako abatulaba. Amannya gange abatulaba ku Salam TV bampita Dr. Lukwago Alex nkolera wano ku Medivine Hospital tusangibwa ku Salama Road. Kyakitiibwa nnyo okubeera nammwe olwaleero. Salama Road egamba kibangamba enfuufu ebakuba. Tubeerako mpola mpola. Naye ku bagenda dikola insha Allah. Tubuulira ku mawulire. Ati nkugambye nze ku namawulire nkugambye. Weewaawo tujja kuba tusiimye insha Allah. Kale tubuulireko sebo. Topic yaffe y'olwaleero eri antinento oba tukwata ku bakyala bazaala. Bwe nkugamba omuntu bw'awulira ekintu antinento kikyabaawulira ddala kikyabaategeeza. Antinento oba neto care kigambo kya luzungu naye tukiyita mu kigambo okunywa eddagala. Okunywa eddagala mu Luganda. Okwabakyala okunywa eddagala okwabakyala si okunywa eddagala okwabalala okwabakyala. Antinento nga kyo anento care nga wokiwulira oba okunywa eddagala kyekintu ekiteeketeeke oba program enteeketeeke erabirira omukyala okuva olunaku lwe yafunirako olubuto mpaka watuuka n'azaala omwana ng'ali safe nga ne maama ali safe. Antenatal care erina kukolebwa omusawo omukugu ayina obumanyirivu ku kintu kya antenatal care oba okunywa eddagala mu mbeera bwetyo. Bwe tuneeyongerako nja kubuuza abakyala twafunyeyo case waliwo omukyala yafiiridde ewamulerwa. Ekyo nakyo tujja kituukako tunaatuukireyo. Naye nga sinnaba kugenda ku antinento kiki nina okumanya nga nze omukyala ali mu myaka ezaala. Mu myaka egizaala kaakati ekisooka kya byonna omukyala nga of course nga oyagala oba okufuna olubuto tugambe kubanga tetusobola kukola kantinento nga tolina nga tolina lubuto era osooka ddufuna. Ndowooza ekyo ffenna tukimanyi kufumbirwa na kufuna mwami naye of course ebintu ebimatalinga ennyo ku buli muntu diet kirijje n'ekyo nti diet exercises n'obulamu bwo buli butya nti we tufuna olubuto awo ffe tuba tukwetaagira abayambako ku bintu by'okunywa eddagala oba okukola antinento. Mmere ki gye nandiridde nga nze ayagala okufuna olubuto oba omukyala yenna ayagala okufuna olubuto tunokole kubanga nze ffe emmere yaffe ogimanyi street chips chicken KFC gisijje pizza nanti kakati emmere yo topic nene cause that nutrition naye kenyinza okuwaako akatono. Emmere ezimba omubiri lubeerera tezimba mu lunaku lumu. So emmere yandibadde esinga okuba ennungi eno eyaffe eya bulijjo si junk foods n'ebintu ebyo ebiralalala. Emmere eno eyaffe eya bulijjo matooke biki byonna mubimanyi bino byaffe. Emmere eno eyaffe eriroko yesinga okuba ennungi nti ejja ezimba mpola mpola omuntu
okuteekateeka omubiri. Okuteekateeka omubiri. Waaw. Tweyongereyo. Tuli mu kwetegekera olubuto. Kaakati omukyala afunye olubuto. Of course abantu bangi abafuna embuto. Mubeeramu eyazaalako, mubeeramu eyafuna nezivaamu, mubeeramu eyafuna ne muvaamu lumu, mubeeramu naze ng'afuna ne zigenda bintu bwebityo olw'ensonga ez'enjawulo kuba nazo zisobola ovaawo nga mpitirivu. Naye omukyala wafuna olubuto najja mu ddwaliro ng'azze okwekebeza omulundi gwe ogusooka. Kati ngaffe wano ku Medivine Hospital eba nkola yaffe, omuntu tetumuleka kugenda bugenzi bw'atyo. Tumukolako kye tuyita assessment, muli okumupima vitals. Vitals ntegeeza ebintu nga blood pressure ye, ntegeeza obuzito bwe, weight, ntegeeza obuwanvu bw'omuntu, waliwo kye tuyita BMI, oba kituyambako okwasesinga endya y'omuntu nga twakyogedde ku mmere. So ebyo byonna tubikola before nga yakajjira ddala okukebera ava na mu laabu adetamanye nti ali ki lubuto. Kati bwe tumukebera ebintu ebyo tutuula wansi ne tukola assessment nti maama ono waliwo kye tuyita high risk mothers, nga maama ono ayina nkinyonyole ntya embeera eyinza okuteeka omwana mu katyabaga atannazaalibwa, oba olubuto mu katyabaga, oba embeera eyinza okuteeka maama mu katyabaga ng'ali lubuto. Assessment tugikola. Maama we tumusanga nga tulaba ali ku risk, oba omwana oba olubuto luli ku risk, maama we tutandikira okukola kye tuyita antinento. Tumuadvisinga atandikirewo. Biki byolaba gwe ng'omusawo ebiyinza okuteeka omukyala ku katyabaga omwana naddala nga maama ali lubuto? Just to outliningire ebiyinza okuteekwa maama ku bulabe ng'ali lubuto nga yakalufuna wano. Yes. Kati mubeerawo nga bwe nakunyonyodde nti mu nsi eno tuyita mu bizibu bya njawulo. Waliwo maama ajja nga n'ebyembuto abadde kyenkana abikooye, ntegeerekeka, aluzinza embuto nnyingi, embuto oba zazaafuna nga zimuyisa bubi, azifuniddeko pressure, azifunirako sukaali, bituntu bwe bityo. Ebintu bwe bityo maama waakigambira nti munayinza nali olubuto luli nalwala sukaali wadde yatereera, nali olubuto luli nalwala pressure, nti embuto zange nakaviibwamu embuto 3 naye nga sigamba ate nga ne mu ddwaliro ŋŋenda. Ntegeerekeka nti wabirawo ne bamaama abamu nga balina ebintu kye tuyita chronic problems oba endwadde ezo ezitatereera, omuli akawuka akamukenenya, mubeeramu maama asobola okuba alina athima naye nga aleeta obubonero obw'ettabbu mu mbeera bwetyo. Oyo omukyala bwe tuba twagala tumonitalinge mangu, kye tuyita monitalinge, tumutandisa antinento mangu. Tumutandisa antinento mangu, tumuyambengako okumonitalinga ebyo ebintu in case biba bizze tubeere nga tusobola omuyamba, kubanga ebiseera ebisinga maama wabeera ng'ali nnomo buli kimu kiryokke, tutandika antinento ku myezi 3 ku 4 olw'okwewala omukyala asooka ow'eddwaliro mu mbeera bwetyo. Kati tubatandisa myezi 3 ku 4 atandika okujja, awo tumukolako atalina buzibu bwonna. Terumuyisiza bubi, tasesema, takola ki, alinga atalina lubuto. Naye oli wajja nti bannaaye nsesema nzigwawo, buli kyendya olunaku amazzi gampeddemu mu mubiri, oyo tuba tulina otandikirawo. Though waliwo bamaama bonna tubaadvisinga kasita afuna olubuto era najja wano wadde talina buzibu bwonna, tumuwa obukerenda bwa folic acid n'abutandika n'abeera nga abumira. Mugaso ki oguliko obwo obukerenda? Kubanga bamaama abamu babubawa ne babusuulayo. Tebalina busuula obukerenda, of course era omuntu omugamba kino ye n'ayagala okuwa
version ye nti nze nyinayo oba eddagala lyange oba nga nnywe kino oba nnywe kiriye naye obukerenda obwo bukola omulimu gw'amaanyi nnyo. Ekisooka mu kukuza omwana omulungi nga buli kimu kikuze bulungi ku mwana na developinga bulungi development omwana n'akolebwa bulungi. Ekyokubiri obukerenda obwo butuyambako okukendeeza chances z'omwana atanaba kuzaalibwa. Jjukira aba akyakolebwa akyafoomingibwa buli kimu kigenda kyefominga okuziyiza congenital abnormalities okubanga zikola ki. Nsaba nkwatibwe bulungi sigambye nti zijjawo zikendeeza emikisa zikendeeza ddala emikisa tubutandika bo nga wakategeera olubuto emyezi 4 wegiggwako tumugattira manya emyezi 4 kasita atandika omwezi ogwokuna awo tubagattirako ekirungo kya ferrous nti oli omwana omubiri guba gukola omusaayi so maama aba yeetaaga omusaayi kuba omwana alya ku maama. Folic acid ne ferrous byanjawulo naye bweweza emyezi 4 eddagala eryo tutandika oddimira nga liri combined ferrous sulfate ne folic acid gegano getulaba nti mbu ekerenda limulimu combination bibiri wadde akakerenda kaba kamu naye kukabamu ebirungo bimeka eddagala lya mirundi 2 kaba kamu kasobola nga katono mu size kuba ebika biyitirivu osobola gisanga ya kunuuna osobola gisanga ya capsule osobola gisanga mu kika kyonna. Tubadde tukyali ku biki omukyala ebiyinza okuba nga biri risk gyali tugambyeko pressure sukaali asima endwadde ezo. Kakati badde nkyakutwala wali ku maama yakajja kati nga mukunyonyola nti kyetuyita high risk mother bebali yali aviiriddwamu embuto mu lujenga ye mulwadde wa pressure waso okuba nga teyagifuna ku lubuto naye nga ye nga ye omuntu abadde nga agiina mulwadde nti pressure agiina asobola okuba nga ye nga ye omuntu nga mulwadde wa sukaali oba nagamba nti munaye ku mbuto zange ez'emabega mbadde nga nfuna ki sukaali ajja nakola ki nankwata nimala okuzaala nentereera ntegeerekeka kati wabeerawo ne bano nga mother gwe mulundi gwe ogusoose okufuna olubuto yakatandika okuzaala tamanyi lubuto naye lwekanze bwekanzi nkitegeera lwakuba nti abo bo ebiseera ebisinga tebabeera ku risiki naye tubawa kye tuyita health education oba okubayigiriza kubanga aba ayingidde mu kintu kyatamanyi kyatalabanga nako kati tuba tulina omuyambako nga olina kunyonyodde nti eno care ebeeramu of course combination y'eddagala health education n'okwasesinga risks maama oba omwana tannazaalibwa zayinza okufuna n'omuyambako okuzeewala paka ng'azadde maama ng'ali bulungi n'omwana ng'ali bulungi outcome ennungi kye tuyita outcome ennungi nti maama ali bulungi n'omwana ali bulungi. Webale nnyo webalire ddala Dr. Lukwago atubuulidde ebintu ebimu by'osobola okukola naddala ng'ogenze ku antinento. Bannange tubakuutiranga abakyala mulina omuze ogukola ebintu naddala nga muli eyo ewaka n'ogamba nze kanywe eddagala mulina ebintu byammwe bye munywa naddala nga muli waka eyo. Dokita ajja kuba atubuulira ebintu ebyo bisobola okutaasa omwana naddala nga ali mu mbeera eno y'okubeera nga maama ositudde omwana oyinza okuba nga osobola okwetaasa naddala ngwe osazeewo okusigala ewaka eyo kibi nnyo kibi ddala naye mwetanire nnyo eddwaliro. Dokita tubuulire tutandisa antinento kiki kyemukola mu ddwaliro naddala ng'omukyala azze ku antinento kakati kubanga nze oŋŋambye buli omu akimanyi tumira obuddagala bw'omusaayi nze nja kgenda mu famasi embugule mbumire nga sizze mu ddwaliro wanga mwemusaba ssente ebisebo anti kakati antinento tekibeera ku ddagala lyokka actually n'ensonga esinga okuba enkulu gwe mukwano ogwo omusawo gwazimba n'omulwadde oba ne maama abazze okukola antinento kubanga oba tozimbye naye mukwano ogwo friendship eyo trust nakufunamu trust osobola omweddagala n'atalimira namugamba nti weetaaga kino ate ng'akyetaaga n'agaana ngaga entuyo yakasibyesiga kati omukyala nga yakajja
of course alina okumanya dokita agenda okumukolanga because ekintu kya ntinento tukitwala nti maama waaba abadde ajja wano kyovula tubawa kyetuyita ekipande nti olunaku lwasoose okulinnya mu ddwaliro turikodinga okuva ku linnya lye emyaka gye gy'abeera baawe omuntu gwe twagala nga yakatuuka manya omuntu gwe tuyinza okukontaktinga nga tumwagala ow'obwangu buli kintu kye tumupima na buli kintu kye tumuwa tuteeka ku ekyo ekiki nti buli wajja ku buli visit tuleme kubanga tutankana kino kyali kitya luli kino kyali kitya kati maama nga atuuse mu ddwaliro of course tusooka ne tumukola assessment mwe muli okupima pressure ye nga we nagambye okupima obuwanvu kiroze kubanga buli kimu kirina omugaso maama asobola okubanga alina pressure nga tamanyi maama asobola okubanga ali obese kiroweziyambira obese ntegeeza nti maama muzito oba omuntu muzito nnyo okusukkuluma waalina okukola ki okubeera munene olubuto lwange bijiramu wa mu lubuto waliwo obunene obusukkuluma omwana aba tagenda kula obesity asobola okula naweza kiro ezisukka ate mu z'omwana omuto kyovula tumupima ebintu ng'ebyo kati ate maama asobola okubanga era naye ali kiro za wansi nga kitiisa n'okutiisa obuwanvu omupima bwaki obuwanvu ekyo kiri nnyo scientific naye abantu abamu nga ndi mumpi oba ndi muwanvu bikukwatirako owagwe dokita anti abantu abamu asobola okubanga mumpi nnyo ate nga mutono nga ekyo kyokka kisobola okuwa ekifaananyi ng'omusawo nti ono okusindikaako okw'omwana kuyinza obeera okuzibu olw'amagumba gali ekitegeeza omuntu bw'abeera nga structure y'omuntu ne bone kikirelatinga ku bone structure waliwo kye tuyita amagumba gano ag'ekiwato gamatalinga nnyo ku maama anaataasindike gamatalinga nnyo ekika kya pelvis ky'aba alina oba gano amagumba g'aba alina waliwo abamu ng'omwana tasobola kukola ki kati ng'olina omuadvisinga kubanga maama nga yakatuuka biri byonna tubikola tumukola tests zonna zetusuubira eziyinza okubanga ziyinza okuteeka maama mu ttabbu oba omwana tannazaalibwa mu ttabbu then netandika n'okupulaninga ku kuzaala ku mulundi ogusooka oyo yasoose oyo okupulaninga okuzaala tukupulaninga buli wajja onaaba otuuse entambula inaabaawo webikwata ebisa tugeze bikulumisa mwenda ogw'ekiro osobola okwakisesinga eddwaliro fe wano tubeera 24/7 bw'oba tolina mmotoka tukusindikira ambulensi mu mbeera bwetyo ebyo byonna tujja tubimugamba kubanga maama asobola otuuka nga tazaala nkotakola kyebisa ne bimuluma n'agetinga confused. Dokita oyogera n'omukyala ali mu kibuga, yogera n'omukyala ali mu kyalo. Kati omukyala ali mu kyalo era nabo process y'emu kubanga nga we nakunnyonnyodde antenatal care oba okunywa eddagala bino ebintu byonna biri planned nti woogenda ku ddwaliro erikulinaanye erya gavumenti omusawo kino kyennyini kyajja okukukolera ajja kukolako assessment mwe muli kupima pressure gundi kukebera obuwanvu endyayo oba BMI then netujja nojja ewa dokita oba ow'omusawo omukugwe ow'omusawo abajja kukebera omusaayi ebintu binginjiko betuba tusinga okonsidalinga naye ebisinga tubuulireko lwa nsonga tuyize tufuna challenges abantu bacomplaininga mba abantu bagenda mu malwaliro ne babakola tests ne babagamba mwe tukukebedde ne kusanga ng'olina bacterial infection olina infection olina kiri kubanga oli lubuto wandikoze bwoti ne bwoti naye tubuulireyo ku tests eziri standard omukyala ali olubuto zayina okukola kakati ekisookera ddala omukyala aba alina okukeberebwa akawuka ka mukenenya eyo nsonga nkulu HIV AIDS
then omukyala alina okukeberebwa sukaali, obungi bwa sukaali. Okwasesinga oba alina diabetes. Then omukyala tuba tulina omukebera blood group ye. Blood group ekika ky'omusaayi ky'alina. Blood type. Then mukebera blood type? Blood group eyo kubanga olw'ensi eno gye tutambuliramu wofunira awo obuzibu nga gy'ofunidde tewali agenda kukebera blood group eyo. Neffe nga twagikebera ntuginotinga ku kipande okuwa omusaayi n'okuteekako ne tutaasa obulamu. Kyekyo kye nagambye nti maama ali olubuto tumuwa package ng'amazima kiba kizibu okubanga afuna obuzibu. Ate tuba tutwagala kukola kintu nga kibulamu. Kyovula tugamba kino okyetaaga kino okyetaaga bintu bingi bitukebera, tetukebera ebyo byokka kuba tulina okukebera omusulo, tulabiramu ebintu bingi, tukebera obungi bw'omusaayi bwo nga bwo gwenkana gutya. Lwaki mukebera omusaayi gwenkana gutya? Oba mugenda kunnyongeramu? Maama kennyini alina omwana abeere n'omusaayi omutono. Tuba twagala tumanye gwenkana gutya, we guba mutono ne tuyiya nga bukyali. Engeri gy'okugwongerako. Kati wabeerawo ebintu nga kabootongo. Kabootongo bamukebererawo? Tumukebera naye tumukebera mu musaayi. Then okukebera obulwadde bw'ekibumba ne malaria. Nti olw'okuba nti ensi yaffe ya malaria, maama tumukebera malaria. Okwewala malaria eyo okubanga amukwata kuba tulina eddagala eritumuwa limuyambengako okubanga liziyiza omusujja. Kyenkulekeddeyo ekisembayo nti buli omukyala ajja ku visit esooka tumuadvisinga n'akola sikaani. Sikaani okumanya omwana ali atya, akula bulungi, buli kimu kiri bulungi munda, amazzi gamala bulungi, ebintu bwe bityo omulundi ogusooka. Biki bye mulaba nga mukoze sikaani? Nanti kaakati sikaani ogyeko omwana akuze, omwana akoze atya? Ebyo biba bikulu nnyo. Wabeera n'omwana nga alina kye tuyita defect. Oba osobola okiraba? Nanti gwe mugaso gwa sikaani. N'okulaba omwana tutambula bulungi, akula bulungi. Kubanga wabeerawo ebbanga size obuwanvu bituba tusuubira ku myezi 3. Wabeerawo era size ekyuka ku myezi 5. Nga olaba ekyuka ku myezi 7 paka ku myezi 9 nga maama azadde. Omwana bw'atakyuka n'osanga nti omwana ali constant. Wamusanga nga alina emyezi 3 weight yeemu ne height gy'alina ng'alina emyezi 3. Ebiseera ebisinga babaawo ensonga. Kyovula twasesinga ne bino ebintu byonna bye nagambye. Osobola okusanga maama alina pressure. Ekyo kiremeseza omwana okula. Wadde walibeerawo abaana abamu abeera ne omwana nabeera ng'alina oba congenital problem naye ng'akyali munda. Kati kisobola okuleetera omwana oyo okubanga akola ki nga enkula ye ebeera restricted somehow. Ntegere naye sikaani yeetuyamba. Waliwo abantu abalowooza nti bw'okola sikaani muba mwagala akafente kawere ke mubajjako. Of course sente zeetaagisa kubanga Uganda ogimanyi, sijja kwogera bubi naye sikaani ebeera nsonga nkulu nnyo nnyo. Nali manyi bw'ogenda e Mulago sikaani ebeera ya bwereere naye nayo bagisasulira. Anti munaye yeetaaga maintenance. Nali manyi ya bwereere. Ebeera yeetaaga maintenance. Naye ate sikaani nsonga nkulu nnyo so abantu baleme kugitya. Bantu bangi bamisinga out ne bagamba munze sikaani sijja kikola nze dokita ndeke nja gikola nga nojja n'ofuna ekizibu mu dda. Kibeera nnyo bantu baffe abatabeera mu kibuga ng'abeera mu kyalo ye n'agamba oba bibeera tebalina accessibility. Accessibility esobola okubaawo naye nga ne ignorance weeri nga yagamba nti sikaani y'amasannyalaze gajja kumpita mu ki ekitali kiki kubanga sikaani zino tuzikola nga ziri planned. Ebiseera ebisinga tukola sikaani 3 naye wabeerawo bano nga wena kunyonyodde ba high risk mothers. Ye tusobola omukola sikaani nga unagamba nti nno sina buli mwezi waliwo embeera wejja nga twetaaga sikaani kintu kiguddewo nga mwetaaga mumanyi omwana ali atya kubanga kyobola nti
nagambye nti high risk mother ye endabirira ye ekyukamukko tumuwa kakeya kanjawulo wadde n'oli tumuwa keya naye endabirira y'ono kubanga ye ekizibu kye tuba tukikoze eki tukitegedde. Okay, webale nnyo webalire ddala Dr. Lukwago atunyonjedde ebimu by'olina okukola naddala ng'ogeze ku antenatal. Ngendagendako mu bulango bwa bakama bange bwe tukumawo Dr. Lukwago agenda tunyonnyola challenges ezimu omukyala z'asobola okufuna naddala ng'ali lubuto ate nga basobola okigonjoola ng'ali ku antenatal. Tuva ku Salamu TV.